Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad bin Abdullah afdalu salawatullahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Allah wekitiibwa tumwebaza akyatuwadde obuwangazi, tumusaba Allah asokusasa n'ebyengira ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Tolekedde omuteeko gwaffe ogwokuna, omuteeko gwe tuyita al-ikhfa'u. Naam, tugenda kinyonyoka insha Allahu tabaraka wa taala. Twasoma omuteeko ogwa idhaaru ogwasooka, ogwokubiri ogwa idgham, netusoma omuteeko ogwokusatu ogwa iqlaabu, kati guno gwakuna gwe tuyise al-ikhfa'u. Agamba Sheikh mu sualu esooka nti ma huwa al-ikhfa'u lughatan, kiki ekiyitibwa ikhfa'u mu lulimi? Jawaabu esooka agamba nti kituyita ikhfa'u. Nterezemu kwano katono mnansonyo. Kituyita ikhfa'u mu lulimi huwa as-satru. As-satru. Satru kitegeeza ki? Okukweka oba okubikka. Ajja ekigambo ekyo nga wano abakyala Allah yawe ekinga kya sitira ne wazika ku maaso gaabwe. Tusaba Allah buli mwakimuwe. Allahumma amin. Kati ekiyitibwa ikhfa tugambe kiyitibwa satru, okukweka oba okubikka. Kati agamba nti ma huwa al-ikhfa'u istilahan, mu limi kitegeeza ki? Mu mateeka g'abasomyi ba Quran agamba nti ikhfa'u mu mateeka g'abasomyi ba Quran huwa an-nutqu biharfi sakinin arin an at-tashdid ala sifatin bayna al-idhari wal idghami ma'a baqa'i al-ghunnati. Okirabye? Agamba nti ekiyitibwa ikhfa'u mu lulimi, mu mateeka olulimi lwampamba. Agamba nti huwa an-nutqu biharfi sakinin, kwe kwatula kwa nyukuta eya sukuni. Kwe kwatula kwa nyukuta eya sukuni. Arin ani tashdid, nga togigumiza. Ntegereka? Ala sifatin, ng'ojatulira ku bitendo baina al-idharin, ebyokujolesa, wal idghami, n'okujibuliza, ma'a baqa'il ghunnati. Ma'a baqa'il ghunnati. Nga oteekamu okuwuuna oba ekinyindwa. Tuli wamu? Nkikuddiramu. Kye bayita al-ikhfa'u kwe kwatula kwa nyukuta oba kwennyukuta eya sukuni. Arin ani tashdid, nga togigumiza, oyatula nga temuli kugumiza. Okitegedde? Ala sifatin baina al-idhari wal idghami, ng'ojatulira ku bitendo by'okujolesa
n'okugibuliza baina wakati w'okujolesa n'okugibuliza nga teweekubidde ludda. Otegedde? Teweekubira mu kwolesa, teweekubira mu kubuliza, wabula tuwaatula ennyukuta eyo nga omukka ogumu guva mu kamwa, omulala guva mu nnyindo. Ntegeereka nga tetwekubidde, teweekubira mu kwolesa ate teweekubira mu kwaki mu kugibuliza, mu kugimaajinga n'andala maaso. Ntegeereka, wabula tubeera wakati awo nga tussaamu ki? Nga tussaamu okuwuuna. Okategedde ako? Agamba nti kam hurufu al-ikhfa, agamba nti hurufuhu 15 majmu'atu fi awail hadha albayt. Ennyukuta za ikhfa ziri mmeka? Agamba Sheikh nti ziri ennyukuta 15. 15 ziri ennyukuta 15. Kanyongere mukoma waggulu eno mbawe temubirawa ebiri wansi. Osime bati nerabira ekintu ekyo buli kaseera temubirabye. Agamba nti ziri hurufuhu 15, ziri ennyukuta 15 era nga zakuŋŋaanyizibwa mu kabayiti kano akali wansi. Kawano kabayiti ssebo kakukwata. Kagenda katya bwe kati. Sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiba zid fi tuqa da' zalima. Bwe kati we kagenda. Akayimba kano njakaita akayimba naye siruyimba. It is just a statement. Bashekhe bajiwandiika kubeera nga bakola ki? Abantu bakwata ennyukuta ezo. Buli kigambo kitandika na nnyukuta. Sif ku sad, dha dhad, thana tha'u, kam kaf, jada jim, shakhsu shin, qad qaf, sama sin, dum dal, tayyiban ta'u, zide zai, fi fa, tuqa ta'u, da' dad, zalima we zegedde. Katakane kati sif dha thana sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiba zid fi tuqa da' zalima. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Tomuza kibitegeeza. By the way, eno statement eri figurative nti it is not meant for the meaning nedda, bal eri yawandiikibwa just okukwata ki? Okukwata ennyukuta ezo. Ntegedde naye nga etegeeza nti kale ennyonnyola omuntu omulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nti omuntu waba mulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'akola emirimu emirungi, Allah n'amusitula asigala mulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ne mu maaso g'abantu. Okitegedde? Era mwana wattu n'asigala nga mulungi ku biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Era zide fi tuqa da'u zalima, asigala ali grateful, agasigala asiima ebyo Allah byakola ki? Byamukolera. Allah akwadde obugagga. Sigala ng'oli mulungi eri banno, tobe yawukana tobawukanako. Allah akwadde akamotoka, nokyusa emikwano, nokyusa omuzikiti, nokyusa otegedde. So bigambo ebyo kyekati kyebigeza okutegeeza naye nga it's not tebyakolebwa
tibyakolebwa kwaki kubivundula ono ebyakolebwa byawandikibwa okubeera nga omuntu akwatiramu ennyukuta ezo eza ikhfa insha Allah taala. Tugenda ziraba inshallah mu video yaffe iddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.